Nkwanirizaako nyogwe munange akyajekomiddeko ensi Buganda anti munange ensi Buganda kuno kwe kwaffe ekabanda musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akala amatendo nze nkobozaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munange oli bulungi munange nno olunaku olwaleero nsaba nkutuuseeko obubaka bwa Katikkiro eri Obuganda nga mu biseera bino ye yali Katikkiro wa Buganda Enginiya Walusimbi nga ayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 57 egy'obuto. Munnange Katikkiro wa Buganda Enginiya Walusimbi yatandika bw'ati nga ayozayoza nnyinimu empalabwa. Nina essanyu lingi nnyo ddala okulaba nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II awezezza emyaka 57. Twebaza Katonda olw'okutuusa omutanda ku myaka egyo ate n'olw'obulamu obulungi bwamuwadde n'asobola okulamula obulungi Obuganda ffenna ne tutambulira wamu mu kwegatta n'okwagalana ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ku lw'Obuganda bwonna ne ku lwange njozayoza nnyo magulu nnyondo olw'okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa ge. Ndi musanyufu okuwandiika obubaka bwange buno mu katabo kaffe kano entanda ya Buganda akamaze akaseera nga tekafuluma. Njozayoza ssentebe wa leediyo yaffe eŋŋanzi CBS ne bakozi banne olw'okuzzaawo akatabo kaffe kano akaali kanyumire nnyo abangi. Sirina kubuusabuusa nti entegeka ekoleddwa okukabunya wonna eyo mu byalo abantu baffe bamanye ebintu eby'enjawulo mu bwakabaka bwaffe. Mbaagaliza omulimu omulungi amazaalibwa ga kabaka gano we gatuukidde nga tuli mu kaweefube w'okuzzaawo amasiro ga Bassekabaka e Kasubi. Tutandise n'amasiro ge Wamala era omulimu gukwajja nga Katikkiro bwe yakkaatiriza ensonga eno mu lukiiko lwa Buganda olwaliwo nga 19 Ogwokusatu 2012. Ebintu ebikozesebwa mu kuzimba kati byetaagisa nnyo era Obuganda bukungibwa okutwala ebintu ebyo ewamala ate n'okusonda ensimbi ezeetaagisa okuzzaawo amasiro gano n'amalala gonna mu Buganda. Awo nno tusaana okweyambisa akaseera kano ak'essanyu ly'amazaalibwa ga baffe tunyweze obumu. Ssaabasajja bwe yasiima n'aleegesaayo eŋŋoma Buganda bumu n'okuwuliziganya. Ebizibu bwe binaatusanga nga tussa kimu tujja kusobola okubivuunuka era tweyongere n'amaanyi. Bulijjo ebizibu bwe bigwawo ne tumalirira okubiyitamu n'obumalirivu nga tetuvudde ku mulamwa tujja kutuuka ku buwanguzi obwannamaddala. Bwe ntyo nziramu okusiima Obuganda olw'okulaga Ssaabasajja obuwagizi n'obumu n'okwagala mu myaka gino gye tukubye emabega egitabadde myangu. Omwoyo gwa Buganda ogutafa ogwalagiddwa era ogukyalagibwa na buli kati gwe guleetedde essanyu ku lunaku lw'amazaalibwa ga Kabaka. Nziramu okwebaza Katonda olw'obukuumi bwawadde beene era nnyongera okuyozayoza nnyinimu olw'okutuuka ku lunaku luno. Mbaagaliza okujaguza okw'essanyu n'eddembe n'ateekako omukono Enginiya Walusimbi Katikkiro wa Buganda. Abange ebyo nno byensobodde okukutuusaako olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Aye Katonda okuuma Namulondo.